wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin. Teka temuli mu yadda akawaayiro nti Sheikh temuli yudinina alayhinna min jalabibihinna. Ekyo naso sikiragira nabbi nga akigamba nabbi sallallahu alayhi wasallam gwetujjako eddiini gwatandikideko ye kennyini. Quli li azwajik, gamba bakyala be bannabbi sallallahu alayhi wasallam. Namugamba omala okugamba bakyala bo kati kuggwa omusajja tandika nawaka kwegamba tekyalebye mbu ate soko osoke wa neiba. Kati oba sheikhe ng'olina ewaka ewuwo tandika wuwo. Soko otandike n'omukyala wo waaki okubeera ng'obeekesa ekibi nga tonnaba kujja eno waffe soke waka, kubanga ate buli omu senga aba aterezezza amaka n'atereza ewuwe gye tuva ffenna ne tusisinkana tuli ffenna. N'agamba wa banaatika, omala okugamba bakyala bo okwambala obulungi zaako abaki abaana bawala bo anti be baana bo. N'atakoma ku ekyo Allah n'amugamba wa nisa'il mu'minina. Kati wano we wakulu wano sheikh we wakulu wa nisa'il mu'minina, n'abo bakyala babakkiriza. Omanyi ebigambo bino tulina obyekenneenya nnyo n'okubyetegereza. Omuntu yenna atagwa mu lino tteeka nataliteeka mu nkola taba mukkiriza. Kugamba bana abaddawo bagakubamu ebituli nti nze kanyambale nga bwe njagala tine Allah naye alaba byogera taba mukkiriza. Ate si musajja si mukyala yekka, kubanga agambye wa nisa'il mu'minina, bakyala babaki babakkiriza abaki abasiraamu abasajja anti era abakkiriza babeera abasiraamu. Naam. Yudinina alayhinna min jalabibihinna, bambale bagumire. Bannange jilbab kati awo seeka wali kalumanywera awo jilbabu sheikhe si bye bambala. Era etteeka lino bangi baliyisaamu amaaso olw'ennyambala, ye n'ayambala olugoye n'alowooza nti ayambadde. Era sheikhe ngeri gye ndi sheikhe kankitandikise ddala mu bawalimu kwegamba ssebo otandikire ne bawalimu banno abo bennyini, kuba nabo balina obuvunaanyizibwa. Allah yatandika ne nabbi we sallallahu alayhi wasallam. Kati nawe kino osose kigamba bawalimu tereze bakyala baffe mu nnyambala bambale min jalabibihinna nga Allah etteeka walikola ki bwe yalissa. Bwe ziba mugulira ngoye mugulire engoye nga jilbab. Jilbab kyeki? Era mbadde ndakikubuuza. Jilbab kusinziira ku nzivuunula ez'abamanyi abasinga, olugoye nga lunene omukazi n'abikka okuva ku mutwe ne bituukira ddala wansi, kwegamba nga alubuliramu. Bino wammanga bikulu we lubanga lubikka mu maaso nga lutuvira ddala ku mutwe okutuukira ddala wansi ku bigere nga lukwata, eyo si jilbab. Abayogerako abayambadde ki? Abayambadde lugoye sina kindi ayinza obba ayambadde night. Allah ne bangi bamasheekhe nabo balaba n'osanga mukyala we ku mukolo nga mu butuufu akantu kayambadde kali tight naye nga sheekhe. Ate sheekhe gwe twandisuubidde ne niqaabu yandimulagidde akole ki? Ajambale. Kiva ku ki? Omanyi mu buwalimu buno tugenda ne twirabira ensonga ezimu ne tupapala olw'amaaso n'ebigendererwa byaffe okulonda abakyala. Naye abawalimu twandibadde examples, twandibadde ebyokulabirako ebyokufuna abakyala batuufu. Ne tuva ku bulungi ne tufuna abakyala baki? Kwegamba nga tofunya mukyala lwakuba nti akunyiriridde mu kafeesi kakayakana tekalimbadda n'akabalabe. Ekyo nno weekiri nakyo sijja kigaana kuba hadithi ya nabbi weeri sallallahu alayhi wasallama ng'otunuulira jamaaliha
obulungi bwe otunuulira olulwe luli mwakola ki mwava then eddiini ye naye ekikulu mu byonna kyetwandikulembeza yandibadde eddiini oba omukazi alina eddiini bingi byosobola okubeera ng'owona nga si byakudda okwegayirira. Omukazi atalina ddiini seeka bamasheekhe tulina abakyala batalina madiini ng'omukazi musiramu lwalinnya mukyala wa sheekh naye ng'ate omukazi akola biri opposite. Ati bagamba bo bakola bye banyumira nonda basheekhe balonda abakyala nga babalonda olw'okubanga balina ebyabwe bakola ki bye baagala. Kyovula nabbi nze neewunya obusiraamu buno era etteeka lirinze ndiwanya ekitiibwa alyawma akmaltu lakum diinakum. Allah lyabeera nga agamba nabbi nti bo obusiraamu bukoze eki bujjudde oba olwati era udde ku salatu listikhara sheekha abantu twandekutte nnyo ku istikhara netwebuuza nnyo ku Mungu ku nsonga zonna zetuba tugenda okubeera nga tukola nga tunabagenda mu field eyo nga tunabagenda mu field ng'osose n'osooka weebuuza ku Allah abeere nga akusalirawo funya omukyala salirawo lakabbiri omwebuuzeeko weebuze kwani ku Allah terina kaseera ensonga yolina haja weebezze olina ensonga gyoyagala okuggusa olemeddwa okubeera nga weebuze ku Allah teri nsonga mu byafaayo Allah gy'ali museeka neebeera ng'etuswaza wallahi teriiyo buli kimu kyonna atubeererawo n'akwanguyiriza buli nsonga yonna twebuze nnyo ku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheekhe bakyala b'amaseeka bandizzeeko jilbaabu nkinnyonnyodde n'enkigamba nti kubeera nga lugoye lunene nga lukubikka omutwe ne gukkirira ddala ku bigere hatta mu sharia omukazi ne waaba atambudde nalwo mu kaabuyonjo tekirina buzibu yali ne swala zituuka atambule bulungi agende nalwo ayingire nalwo toilet nanti wabeera ewaka nti aba asobola okuluggyako nti ng'ali ewaka anti kati ate ewaka kiba kirala twogera wano ng'atambudde mu public ng'atambudde akola ki nga badde agenze ayambala ggumire naye abaana baffe abaana b'abasiraamu tebeefiirayo n'abasiraamu bennyini ababazala tebafaayo tuli ku mulembe nga maama ye kennyini musiraamu nga yatandikirwako okubeera ng'alaga bawala b'ennyambala embi ate n'atadda okubeera nga akola ki ng'ababuulirira omusiraamu ng'ejjani badde ayambalamu. Omanyi sheekhe nze ne musajja amanyi ku psychology naddala mu famire naye maama yenna ne taata kyolaga omwana n'omwana ye kyakulirako maama agenda mu wino n'agenda n'agula obugoye 2,200 1,000 n'alitira muwala we omuto myaka 4 emeka seeka egi 5 myaka 4 n'amwambaza akantu nga kamukoma wano bwe kati n'amansuula omwana n'atambula so mindset eyo omwana emusigalamu n'akula nayo era n'akula nayo ekyokubiri maama kennyini ayinza obbanga n'ennyambala ye naye embi nga naye bw'atyo kuba watuukira ogenda mu katale ogula obugoye obeere ng'ate nawe kennyini oyambala bubi umma oba ogimazeewo ate ng'oli musiraamu omutuuka okusaala ne mwekwasakwasa shariya zammwe n'oteekako n'ogenda n'okola ki n'osaala naye nga ekyandibadde ekirungi kubeera ng'abaana naddala guno omugigi ogujja sheekh omugigi gwayonoonese osanga akaana akato nga bali mu kwenywegera ate bingi birabika ku media naye ebyo byonna nze mu bigambo byange yadde nyina bensobola okukootingako naye nze sheekh ennyambala y'abakyala embi yesinza okubeera ng'esaasaanya obwenzi n'amazambi amalala ng'obubbi kubanga omukyala onaabeera ng'oyambadde bubi eri omusajja yenna n'akwegomba waba talina ssente ajja zikola ki asobola okukola ki okukola kyayagala okufuna naye nga tebyemu bamaama b'ensi mu babaala ekitwalayo abasajja nyambala z'abaki z'abakyala era ekigenda okuva mu buki
muzalire abaana mu mabaala. Kwegamba mu bufunze omukyala yandibadde afaayo nnyo ku mwana we ennyambala gy'ayambalamu. Ne maama kennyini. Ne maama kennyini. Maama kennyini asooke yeerwaneko ng'omuntu ayambale jilbaabu Allah gy'ayogerako wano. Sigenda kusoma hadithi yonna, sigenda kusoma kigambo kya ndi ku aya yokka. Yudinina alayhinna min jalabibihin. Obola bagitegeere yokka. Je njagala tukole ki? Tusome. Wakitiibwa Allah agambye kubikka mutwe ng'olugoye luki? Nga lunene. Lunene kutuukira ddala ku ki? Wansi ku bigere. Ate swala zaabwe zifa nnyo. Lwakuba kati nze nina ntera nnyo okugamba abawalimu obutatya kutta bintu by'abantu. Era mulimu basheekha abannyumira ennyo. Kugamba abaisega bubisa fatwa buli kimu. Anti kati munnaye oba wasoma. Ate mu kubanga wasoma ebigambo ebyo nabbi abe yabikola ki? Yabisomesa. Nga yabitta dda, nga yalamula dda nabbi. Ijtihadi nga zaalamula dda. Nawe olina obuvunaanyizibwa nga sheekha omugamba. Eswala gy'osadde enfo. Tereza. Lwaki? Okoze kino na kino na kino. Ne munnaye tuli ku mulembe ng'oli watta ekintu kyo oba nagamba nti kifu otandikamu buuza bibuuzo bya kijegajega. Ekyo kiraga omuntu omubuyabuya. Abantu ababuzeebuuza ebintu bwe bityo baba babuyabuya. Ate omuntu sheekha ali mu nsobi atya nnyo mulamula. Omuntu ng'alina ensobi gy'akoze gy'akola atya nnyo mukola ki? Omulamula era abalina oteekawo embeera. Naye njagala sseka okubeera nga ntegeeza bamasheekhe bakyala bammwe buli goolaba nga akola ensonga etali ntuufu mulamule. Naye tubale tuli ku kino kye mulamwa gwaffe gwe tuliko. Neweebwa ensonga endala yonna nti akoze kino nabbi olwedde omanyi kye yakyogerako. Yaleka isize ki? Etteeka. Oli najja n'akubuuzanga wotula kakiiko akakola ki? Akagabejjana. Naye nga ate ebigambo gwe olina wobikola ki? Wobijja. Wobikootinga. So mu sharia omukazi alina kwambala naggumira ng'agenda okusaala. Bino bye bambala ne balowooza nti bambadde baba tebambadde. Abaaya. Waliwo abaaya, abaaya eyinza obba erikaleko. Naye waliwo buno obusharya bwe bambala nga kalaga omubiri gwe gwonna. N'amabeere gennyini nga galabika n'ennywato ng'osobola okugiraba, olubuto lw'engeri gye lwasalika, figa ye kutuukira ddala wansi. N'ateekako akakaaya n'aleeta takbiira. N'akasuulira bw'ati. N'akateekako bulungi kono n'akatereza n'enviiri n'azikola ki? Naye ng'eno yenna fiitingi. Abatalina swala. Abakyala bonna abali. Beefeeko nnyo mu nnyambala naddala nga bagenda mu ki? Mu swala. Bambale baggumire. Nga tewali lugoye in fact nga tewali structure yonna gye tulaba ku mubiri gwe. Nga yenna ayambadde aggumidde engoye enki? Ennene. Ebyo banaaba nasobola okubiddamu ebibuuzo bya Allah bagende babyambalire ewala naye si mu swala. Baana bawulira nga bajja sobola okuddamu ebibuuzo bya Allah mu bbaliro lwaki bayambalanga bwe bati. Kati nno sheekhe ndikoona ayambadde ebiwanvu sinagenda kwayambadde bimpi. Ayambadde biwanvu byokka. Ayambadde biwanvu n'ebimukola ki? Bimukwata bimulaga omubiri. Sheekhe ogenda kuŋŋamba otya nti obwenzi tebugenda saasaana. Era buba bungi. Nze sheekhe nze nga nze era mu bigambo byange. Nze sinenya musajja akutte mukyala. Nze nga nze. Omuwagira. Simuwagira kuba naye aba alina ekizibu kye saagala genda ye sigwe mulamwa. Naye nze siwagira mukazi sinyiigira mukazi sinyiigira musajja akutte mukazi ne munyiigira to the extent. Kugamba abasikiriziddwa olw'ennyambala oli gy'abayambadde. Ati kati ffe Allah yatutonda tulinga stove. Kasito gikuma. Ng'eyaka. Yakirawo. Kiringa mafuta kasito teekako akabiti gakola ki? Gaakirawo. Ate ye omukyala ekyenjawulo ekimuluka alinga sigiri. Soka kuwujja. Soka kugula manda. Soka kugula amanda. N'ogula ekibiriiti. N'ogula ekibiriiti. Byonna. N'ogula ekibiriiti n'oyongerako n'ebigenda okukuma. Amafuta. Gwe n'olwedde wayidde dda. Allah. So kati ye necha. Kale sigiri we n'akwatira ya. Banga liba ddene. Nga amafuta mu stove gakoze eki? Gaweddemu. Gaweddemu. So
omusajja yenna kasitaatunula ku kitonde ekikyala mulimu ebitonde nga byo Allah yabitonda sheekha wallahi nga obiraba ku mukyala n'oba olina imaani etya at least okubayo eriiso n'obaako engeri gy'okola ki gy'owuliramu nze tolinnya boda naye ababoda balina ebigambo bye boogera ebiri fani olwo yali atera okunvugako nga maseeka nze buli wendaba ku kitundu bba ku mukyala nina essanyu lyempulira lyessirabangako tugamba ye nga kimusanyusa okulaba ku kitundu ekimu nga ye era olunaku alumalako yenna musanyufu kati yennecha y'abasajja kaabe nze sheekh kaabe gweolina ebikusanyusa ku muki ku mukyala naye kati bwe baba babiyisaayisa mu kkubo kati sheekhe obwerere bw'omukyala buvaawo era bukomawa obwerere bw'omukyala mubiri gwonna alina kubanga lubeerera yeebikiridde kubanga abakyala abo Allah yabatonda in fact nga buli kitundu ekiri ku mubiri gwe kiyina engeri ekikyusaamu omusajja oyagala kuŋŋamba maaso mulimu omusajja ye nga ayogera ku ki kuba nabbi yabalikamu sallallahu alaihi wasallama nayogera ku bibatu face n'ebigere n'ebisigadde bakole ki bambale babikke ne stocks byonna n'enviiri zino zirina okuba nga ziggwereddemu nika tuli ku mulembe ng'abantu n'obukaaya bakola ki kwegamba mu bufunze babambala kuswala omukyala wabeera nga ayambadde bw'atyo aba talina swala complete ng'ayambadde atya sheekhe nga ayambadde nga kati wagambye nti nga ayambadde bufiitingi bwako kati waaba awulidde kino kyenjogera agenda anoonyereza buzibu ne basheekhe abalala Allah agambye yudiniina alayhinna min jalabibihinna akyogere tabagambye nga bagenda kukola ki kusaala wabula akyagala mu mbeera ezaki eza bulijjo nti bavudde ewaka bali mu kutambula kati olweswala olete fiitingi so eswala zo balina okubeera nga bazuwa nnyo ekiki ekitiibwa babeere nga bambala ennyambala gye balina okwambala ng'abaki ng'abakyala sheekhe kino kigenda eri bamaama bonna bamaama bonna yensonga ye asaasu ye foundation y'okubeera ng'etereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bamaama bo kennyini balemeddwa okubeera nga batereeza abaana baabwe abaki abawala ekisookera ddala bo kennyini emitima gyabwe giganya okukola ki okutereera naddala mu nnyambala yaabwe gye bambala gambye kwadde example omugazi agula akagoye nga kakoma eno n'omwana n'amugulira akakoma eno n'osanga taata nga naye musiraamu nga ye tafaayo naye nga Allah wano mu tteeka nabaga etteeka lye tuliko yagambye wa nisaa'il mu'miniina ne bakyala babaki babakkiriza of course ekyo kiraba n'omwana omuto nti oba musajja ng'oli musiraamu ng'olemeddwa okubeera nga mukyalawo omugambako omugulira engoye ezo toba mubakkiriza oba olina kuulakinga kwegamba okubeera mubakkiriza aba alina okufaayo ennyo ebitufuula abakkiriza biwerako naye nakino mwekiri okufaayo ennyo ku bantu be mukyala wange kati n'omusajja osobola omusanga naye agenda mu katale n'agula engoye ezo bwe zityo oyinza omuteekako ekitonde ky'omukkiriza nali kati sheekhe waliwo abamu nga babuguze kubeera nga bazambalira waka naye abaana okuba nti maama tafaayo n'omwana tafaayo ne taata tafaayo omwana n'asiiwuka empisa n'azifulumya ennyumba ewaka bandizambadde ddi nga bali mu nnyumba mu kisenge kyabwe ewaka bandizambadde mu kaseera akatuufu bulimu akaseera akatuufu n'akatali katuufu ate bwe buliwa sheekhe tulina emizigo gye tubeera tubeewangerera ku miki ku mizigo wano waliwo omusajja wano waliwo abafumbo eno waliyo omukazi si mufumbo eri waliyo omusajja tuwangalira mu mbeera eyo oba nno oba osangawo oba olina ekikomera ogambako nti kale oba ogenda kwetayiza muki mu kikomera omugenyi wadda wajja n'odduka emisindo teekeko ki jilbaabu naye kati oyagala kuŋŋamba nti n'emizigo sebo tubate bambale bwe batyo kati waliwo okuba nti nga bwa mu nnyumba era ngezi okugamba ekyo ng'oli ye kale nga yenniya ye obusiraamu bututa ekyo buli omu akimanyi
obusiraamu bututa bulungi nnyo omukyala okubeera nga ali wakaawe ne bbaawe okwambala nga wakola ki wayagala kubanga oba olina okubeera nga omusajja ono omuzza ku ki omuteeka mu mundu buli kaseera kirimu empeera bawo okubeera nga omukola ki ng'omusanyusa bw'ofuluma teekako jilbaabu bano abalala baleme kulaba musajjawo kyakola ki kyalaba so sheekhe bandiyambadde bulungi kyekikulu yensonga enkulu bageze li mu surat al-ahzab aya 5:9 babeere nga baliwa ekitiibwa ng'oba osange bawa amateeka maali ekitiibwa kubanga kyo etteeka lyo baliweebudde ate mu nsi yonna ate bagala ne bagamba simaffe tulina simanya twagala nyabaffe tuli .com osima western culture abazungu balina embeera ze baleeta abantu tebagala busiraamu bayahudi tebagala buki bagezaako nnyo bulwanyisa naye ate mu bo bangi yeri aya Allah gyatugamba idha jaa nasrullahi walfathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi bangi Allah kisaaki kizze bwe bangi bakoze butya bayingira eddiini kati mulimu balinga emitima gyabwe bagala kulwanyisa buki busiraamu ne baleetawo embeera eyagaliza bano okulaga nti bo ba.com sheekhe kino nja kukigamba ensi yonna tewali kibayinza tuyigiriza mu ddiini ya busiraamu obusiraamu it is a .com religion obusiraamu tevaako bo tebukyuka tevaako lubeerera obusiraamu buba buki busiraamu era omuntu yenna yandiyagadde okwesiima yandibadde agobeera ddiini ya busiraamu n'amateeka gaayo nadi kati seeka waliwo abantu abakyala abali eyo nga ye yayagadde kale okujambala naye olwokuba nti tiyakula nti ajambala tiyagikuliramu nga yagirabamu obuzibu bungi nnyo okubeera nga jilbabu ajambala kati yo ayinza kusala magezi ki okubeera nga ajambala sabur yokka agumiikiriza ayambale kubanga omutonzi we kyayagadde Allah era waba mubakkiriza kyalina okukola ki okukola sheekhe ibada zino zonna sabur sheekhe okusala sabur oba tolina bugumiikiriza tosala swala ntuufu olina okuba omugumiikiriza ennyo okusiba sabur bangi balya mu ramadan naalya abamu ne batukola nga yeekwese wansi w'ekitanda sheekhe teri ibada egyo yonna gye tukola okujjako nga tuteekamu buki obugumiikiriza olina ekinene ekyogenda okufuna ati kati ate seeka Allah programu zino yazikola azimanyi omusajja yakutonda mu sisitemu yiyo n'embeera zizo n'omukyala yamutonda nga buli kimu kyalina okukola kirina kuba kyaki kya mukyala so kituuka ekiseera nga waba agyeyigiriza ng'agenda ayambala bw'atyo oluuka ekiseera n'ofuuka part of it totaddamu nakirabamu buzibu gwe bagala bazambala bo bawulira batya muno mukusooka okusinza bwe wali tozikuliramu kyobumanya kiri kirina kubeera part of your life kubanga tteeka kirina kubeera part of your life nga wonaabeera kujja kutuuka ekiseera nga kufuuse nga kulya kubanga tteeka Allah yalissa era ng'amanyi tali asobola lemererwa kuba mukyala yenekya kubanga etteeka kyeyava likka ku nga bo bambale buki basobolera ddala okwambala jilbaabu nga tebafunye buzibu bano bawoza ebbugumu sabur kituuka ekiseera nekifuuka nga kyakulya nga wamanyira okukola ki kubanga it has to be part of your life kirina kubeera ku ggwe ennyambala nga Allah we yakola ki bwe yalagira Allah tasobola kukuteekako kintu kyotasobola kukola ki obutuufu obusiraamu buno bulungi tasobola Allah kuteekako nsonga yonna nga tasobola kubeera ng'ogikola ki ng'ogiggusa kati ekyo nga kiwedde seeka eriyo abakyala abamu nga ye agamba nti nali agadde okwambala jilbaabu era nkiwa kwe bali batulaba n'agamba nti nali agadde okwambala jilbaabu naye engeri wekiri nti abamuvubuka kamuvubuka amuwagala obulusi tanada kufumbirwa nga alabanga sebo emulabisa ng'omukadde kati oyo sheekhe
njagala omutegeeza omutima gwe guba mulwadde ate guba mutima nga gwe nadi neeyanjula ndowooza saamazeeyo bulungi mu nsomesa yange ebiseera ebisinga ebeera ddibu yakutegeera era obutoba muwuliriza mulungi oyinza okuvaako lwaki ndeesa omutima omutima Allah yagutonda nga gwetolerwako buli kimu nga guliko ne khannas khannas kabavunulire khannas buli omwaka ina akakatuleetera okubeera nga ofunamu akaba kakusindiikiriza okusindiikiriza okukola ekiki ekintu omuti wange gwo 100% guli pure naye gulikako Allah ke yakola ki kiyassa nabbi sallallahu alayhi wasallama bamulongoosa marratayn emirundi ebiri omutima gwe bangulongoosa emirundi emeka ebiri ogwasooka nga muto Jibril yajja yekka n'abeera nga amwabuluza ekifuba n'amunaazako khannas ogwokubiri yabajjaaba Mikail ne Jibrail ng'agenda ku Mi'raj ne Isra ne bamulongoosa omutima ogwokumeka tuva nabbi yawangula obulamu bwe bwonna nga simusobya bannabbi abalala tebakifuna ekyo ekyamulongooseza ogwokubiri olugendo lwe yali akola ki yali agendako omutima nga guli pure ne khannas kano katusindiikiriza okubeera nga tukola oba osanga ensonga enkyamu naye mu byonna bye tuba tumanya baabeesalirawo eyo program Allah yagivaamu omuntu yenna osobola okwesalirawo nga woba okoze eki nga woba oyagadde bulungi nnyo eyo program Allah yagikola ki khannas ono talina maanyi yali awo just ofunamu nga kakujjidde era ebimu ku binsinga okulaga nti omutima gw'omulamu kulwanyisa khannas omutima gubeere mulamu kulwanyisa khannas gagwe buli lwofuna embeera yonna egenda okujja ku mateeka ga Allah n'ofunamu ekirowoozo ekirungi ne kiwamba khannas kati mulimu abantu fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada abo Allah bayogerako ng'emitima gyabwe jaddugala olw'ebyo bye bakola ebitasanyusaani Allah kubanga kugaye beesalirawo fazadahum Allahu marad Allah n'akibawa ng'ekikolimo naye Allah kennyini n'abongeza okugulwaza be babajja natta omuntu n'atambula n'agenda olw'omutima gwe gwaddugala gwe ekiri piwa kyonna kyavako ku mutima kati mukyafu ye buli kyalowooza akikola buki n'akwata akaana akato ne bamusiba n'avayo n'addamu n'akwata guba gwakola ki guba nga gwaddugala kati mwanyinaffe oyo araba nti okwambala jilbabu bikaddiya mutima gwe mulwadde era talina kisa kyamu subhanahu wa ta'ala kati kegamba bwebwo obubaka obusobola omutuusaako mulwadde alina gujjanjaba atya sabur kukola mirimu gyonna egya Allah kusanyusa Allah kuva ku byaliko gugenda gwejjanjaba mpola tula mu darasa z'abakyala zize tula mukko yitiriza nnyo okusaala tuli fenna inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ate abateeka g'ensoma bagamanyi si mapya gye bali Allah eswala etuuke buli omuntu yenna w'oyitiriza nnyo okusaala kyova ne bagamba n'oba okola ezzambi litya kasa tediba lya shiriki eryo lyo Mungu takwatagana nalyo gwe saala kuba ate oba mushiriku toba musiraamu swali batekakatako twogera kuba n'abaki musiraamu alina shahada naye alina amazambi gakola ki yitiriza nnyo okukola ki okusaala tuyanze kakati olw'obufunda bw'obudde shekhe wabadde ogambye okubeera nga abali ku Da'wa TV Uganda okubanga obategeezaako ku Yawmul Ashura. Yawmul Ashura ze ziriwa? Yawmul Ashura yeriwa? Ennaku ezo ziri ssatu. Wakati wali okwambala bakutegedde. Era abali bakutegedde. Abo Allah basobozesezza. Briefly seka
musomo gwaffe guno gubaddemu ensonga zino wammanga. Maama atereza abaana ewaka bambale buki bulungi, bambale bulungi. Taata akakase nti agula engoye ezo ezituuka abaana oba n'omukyala be baleetera n'abavubuka omumanyira abaana baabwe. Nyambala ate n'onyiga n'oyagala n'osiba n'omulenzi musimanya lwaki yeegomba muwala wange. ezo ensonga bbiri. Ensonga endala abaana bennyini babeere nga beekubiriza okwambala obuki obulungi. Ekyatwogedde era ku kyaswala baba bagenda okusaala akamanyirako bakakomye akambala engoye n'olaba n'ennika weekola ki weesalira. talina swala aba asadde bijja asadde ali bwereere. So ayambala aggumire kuba agenda kusinkana wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Era Sheikh ennyambalo inaaba eteredde nze nga nze ne umma naye nja kuba eteredde nsuubira okuba ng'obwenzi buyinza okusalika. Abakyala singa batereze enki naye banaasigala nga mu kibuga beetayanga bwe bati gabe baagala. Sheikh lyezambi erijja okuba nga lisinza okuzungira mu basiraamu wenda. Kati ku lunaku lwa Ashura senga ennaku ze tuyingiramu awo tuzisemberera kuba katusigazza ennaku ntono nnyo. Naam. Sheikh tutandika nki okusiiba? Tutandika nkya leero lwakusatu. Enkya tuyingira yawmu Tasu'a. In fact tuluyingidde. Tuli mu yawmu Tasu'a. Olunaku olw'omwenda. Olunaku olw'omwenda mu Muharram. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti olunaku omwezi Allah gwasinga okwagala omuntu asiibiremu oba omwezi ogusinga obulungi omuntu okusiiba after Ramadan nga Ramadan ewedde Muharram. Zino sittati sibadul hajji yagambye ennaku ezisinga obulungi okusiiba nga Ramadan ewedde. Ramadan gyayogeddeko omuntu yandisibye omwezi gwaki gwa Muharram. Ekyo kimu. Ekyokubiri Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yarabwako ng'asiba yawmul Ashura. Kiva kuki? Asenguka okuva e Makka okugenda e Madina asanga Abayahudi, the Jews, al-Yahud nga balusiiba olunaku olwo olw'ekkumi Muharram. Bajjukira ffe Abasiraamu twayingidde omwaka omuki omupya, era leero embasirabidde leero 8 Muharram. Enkya 9 tuyingidde 9 kati tuyingidde 9 tuli ffenna tuvudde mu 8 kati tuyingidde muki 9 tuluvuge paka ku maghribi. So Nabbi sallallahu alayhi wasallam ajja abasanga balusiiba. Ababuuza kyekyali kibasiibye luki olunaku olw'ekkumi. Ne bamugamba Abayahudi ekitulusiibya lwa nsonga nabbi waffe Musa ye gwe bayita nabbi waabwe yalusiiba alayhi salam. Era ne bamugamba lwe lunaku lwe yabeera nga Musa alayhi salatu wassalam Allah amutaasa ku Firawuna n'ejje lye. Musa n'alusiiba nga alayhi salatu wassalam kwebazaani Allah. Kati kyova tulusiiba lunaku lw'amaanyi nnyo. Era ne batandika oddukola ki oddusiiba. Kati nabbi n'agamba Abasiraamu Musa waffe si bwabo. Era n'abalagira Abasiraamu balukole ki balusiibe. Ibn Abbas radiyallahu anhu yali Abu Qatada yatuwa hadith n'atubulira omugaso gw'okubeera nga tulusiiba nabbi. Yamugamba sallallahu alayhi wa sallama Allah akusonyiwa amazambi g'omwaka 1440. Tuli mu 1445 twavudde mu 1440 katwangire 1445. So kati omwaka ogwonna Allah akusonyiwa amazambi amaki amazambi gonna oba Allah alondobamu ndagamba kansonyiwe gano. Era kino kankibagambe Allah asonyiwa amazambi matono naye n'amanene agasonyiwa ddi mu lunaku ng'olwa Ashura. Wanika emikono okole tawbatan nasuha ogenda oddufuluma nga gonna ng'ofulumye nga kabebi omwaka oguwedde. Kubanga inna Allaha yaghfiru dhunuba gonna Allah agasonyiwa. Naye muzina ennaku asonyiwa obwo Sheikh omuntu akola ezambi eddene limu n'alikola omulundi gutya naye buno obutonotono yaakhe bwe bagamba obuteekako mizaani nga bungi Allah. So bwabusonyiwa ng'olusiibye imaanan wa ihtisaaba ng'olusiibye mbutufu olukola ki oddusiiba. naye n'amanene agasonyiwa kola olunaku lwennyini yitiza nnyo ibaada kola tawbatan nasuha.
kati seeka omuntu asiibe lunaku lumu naku bbiri naku alusiiba atya? Ibn al-Hajar Sheikh Allah musasire Allah aberenga musasira al-Asqalani yaberanga temera Sheikh Ibn al-Hajar yaberanga temera nabera olunaku lwa Ashura lulimu emiteeko emeka? Esatu bikwata kunaku lwa yawmul Ashura. Muhadithi Ibn Abbas atunyumiza radiyallahu anhu Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamugamba nti wenaerawo omwaka ogujja nja kusiiba olw'omwenda wetukijja. Era bamanya abasinga batugamba ekyagambisa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyatulagisibwa okubeera nga tulusiiba twawukane ku baki? Bayahudi. Naye Nabbi yasiiba lwa 10. Yedu yasiiba yokka lwe yasiiba. Era n'agamba Ibn Abbas omwaka ogujja Allah anaaba amukoze eki? Ng'akyamuleseewo ajja siba olw'omwenda wetukijja. Ibn al-Hajar n'abeera nga atemera ebigambo ebyo. N'atugamba ekisookera ddala omuntu w'osiba olumu olwa Ashura olw'ekkumi olugendo bberewo olw'okutaano nga 28 tekirina buzibu siiba. Kati Nabbi yalukola ki? Yalusiiba. Naye n'agamba asinga akola ki? Asinga ono asiibye olwa Ashura lwokka yasiibye yawmu Tasu'a ne yawmu Ashura. N'osiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'ozisiba mmeka? 2. N'agamba ekyokusatu ate bonna abasinga asiibye 3 n'osiba olw'omwenda yawmu Ashura n'osiba n'olw'ekkumi n'olumu. Kati ate Sheikh Allah yatuwa enkya tugenda kusiiba lwakuna. Saba Allah fena tuteekemu abagenda odusiiba. Amina ya Rabbi. Tugenda siiba lunaku lwakumeka? Lwakuna. Tufune empiira z'okusiiba sunna y'olwokumeka? Y'olwokuna. Era ate nga tusiiba ne yawmu Ashura Tasu'a olw'omwenda. Ku lwokutaano tusiibe yawmu Ashura. Ku lwomukaaga tusiibe olunaku olwokumeka? Olwokumi n'olwokusatu olwokumi n'olumu. Tuyingire ennaku enjeru. Allah. Awo wonna kukukumba mpeera. Ennaku enjeru Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba omuntu azisiiba abanga asiba obulamu bwe bwonna. Abamanyi ne bamenyamenya hadithi eyo. Baba osiba ennaku enjeru 13 12 13 14 13 15 15 nga omwezi gukuze eki? Nga gwemerula guweddeyo. Nabbi yagamba obanga asiibye obulamu bwo bwonna. Kigambo ekyo kinsanyusa. Era bamanyi bakitematema ne bagamba nti gwe buli lwosiba olunaku lumu olw'ennaku enjeru Allah lubalamu ennaku 40 so kati gwe buli mwezi oba osiiba 3 kwegamba atasobodde ku lusiiba aba anabye nnyo byafiirwa biyitirivu. So tusiibe bannange Allah tusonyiwe kuba Sheikh tukula amazambi amatono ago mayitirivu. Oli waayenda kale mu wiiki ayinza okugenda mu ebiri. Abaddu beemanyi naye agana amatono mayitirivu. Saba Allah tutaase. Amina ya Rabbi. Tuyanziza nnyo tuyanzeege Sheikh waffe okubeera nga atujjukiza ku tteeka lya wakitiibwa Allah eryo lyakulembezza mu kisooka erikwatagana ku nnyambala y'abakyala ensangi zino gye batasobodde kubeera nga bafaayo nnyo eri bo okubeera nga bambala okubeera nga bagumira. Beera nga olwayikinga osheyalinge otaginge ne banno tasobodde okubeera nga babeerako basobole okubeera nga beeyigiriza n'ebigambo bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ono ye Shiratina Mugenyi agambye nti tweyanziza nnyo omusomo gwaffe. Ono ye Ismail agambye nti abakyala abo abatukema Allah abategekedde ekibonerezo abategekedde kibonerezo ki? Kibonerezo ki Allah abuziza? Ayitibwa Ismail. Ebibonerezo babimanyi. Era ebimu ku byo banjogeddemu ebimu ku byo yawmal qiyama omuntu yenna yayenda ku munne bagenda kujja n'obwereere nga butunula mu kintu obwereere bwa munno nga buli mu feesi. Kikibonerezo kyagenda obbawa ku mwenzi ayenze kubanga ate okwambala kuviira ddala ku ki?
kumwe obwenzi buva ku nnyambala ekyo kimu era ekirala shak definitely bajja Allah ajja kubookya olw'ennyambala gye bakola ki olwo n'ebibonerezo ebirala nabbi sallallahu alaihi wasallama byabeera nga alaba nga ali ku mi'raj for example omukyala yalaba abakyala nga babakutte gino emiguwa gy'enviiri nga bagiwanise nga gyegibanuliridde mu ki era nazza kunagamba nti ye wabalabako nga bambadde batyo mu kituufu ye atabuka. Ekyo kiri ku musajja yenna ekyo yenna kyayaffe Allah batu byatutonda. Ono ye Aisha Mubiru agambye nti mazima kwegamba kakasizza ebyo ebyogeddwa. Ono ye Angel agambye nti kati mwagala twambale zibuyibuyi. Buyibuyi ategeeza ki? Buyibuyi ategeeza ki? Buyibuyi ndowooza oba gomesi engoye zennene ezo eziri mu formula eyo. Kati yani ye Angel tategedde butegeezi kubanga musiraamu nakomekiza n'agamba nti bambala bugoye buliko. kati musiraamu shekhe omusiraamu yino olina okwambala n'onyuma okwambala n'okola ki so toyambala tomala gamba olw'okubanga so yambala ogumire naye ng'oyambadde engoye eziramula buki mpanvu ate lunene gyeziri mpitirivu shekhe zifaanana bulungi gyeziri mpitirivu. Ono ya Ali Sulaiman n'agamba nti masha Allah tabarakallah Allah bamalire ya Rabbi. Ono ye Sharina Hani agambye nti seeka nze ennyambala yagaana naye nsala kati oyoniza kumuwa amagezi ki agende mu maaso era twakyogeddeko ekyo ayitirize nnyo esswala yesswala tagikola ki ayitirize nnyo esswala n'ennyambala ye ayitirize esswala naye era waba agenze mu sswala ayambale nga shariya aweemukola ki nga we tunnyonnyodde. Ekyokubiri mbagambye tewali ibada gye tukolanga nnyangu illa ng'omuntu alina kye bayita saburu. Sheikh kakube kusaala oba tolina saburu tosobola kukola ki kusaala kakube kukola ki buli nsonga yonna kakube kutoola ssente oziwayo olina kuba na musajja mugumiikiriza ye Allah ajja kukola ki ajja kumpa soomu ennyambala gumiikiriza oyambale oba ogenda kufuna empere ennene mu maaso ga Allah nsaba Allah akulungamye. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Amin. Ng'osiibula akatadeke ka shekhe nga osiibula abali ku Dawa TV Uganda. Akatadeke ka kano mukadde wange era ku musomo gwaffe gwe tubaddeko nja kubeera nga kubiriza abantu basiibe. Tugambye kirungi basiibe ennaku mmeka? 3 nga Ibn Hajar waatugambye Allah musaasire basiibe olw'omwenda basiibe olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu then abasiibi bawongereko ziri enjeru. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Tubeebaza nnyo okubeera nga mugoberera daawa okubanga mufaayo nnyo okubanga musoma eddiini yammwe Busiraamu. Ebigambo bino Sheikh byasomesezza nsaba wakitiibwa Allah asooke abigase ku ffe ababibatuusizzaako nammwe Allah abawe obusobozi n'omutima omugonvu okuba nga mubigenderako. Sawa kitiibwa Allah subhana abawe obusobozi n'okubanga muteeka amateeka ge mu nkola musobole okubanga mwenyerera ku mateeka ge. Amin. Mpozi nga nsibula ono munnaffe abaddeko n'agamba nti batusomesa ndi olunaku lw'ejjuma terusiibwa kati Ashura egenda kutuukira ku jjuma awo kyogerako ki? Olunaku lw'ejjuma lunaku mu wiiki idi ya musiraamu naye kati luzze era mu shariya abakisomesa kati olunaku lw'olujuma lwa luzze nga waliwo ensonga enkulu lunaku luki lukulu lwa kusiiba yaumul ashura nga yaumul arafa era lwaliyo lwakutaano we baseerabidde so awo shariya ekuta siraamu bukuta obeere ng'osiiba olw'ensonga enki eriwo ensonga eriwo nti yakusonywa amaki amadhambi go asiibe. Ndowooza nyabo abuuzizza ensonga eyo ogitegedde bulungi nnyo. Saba Allah akuwa ogitegeera Amin. era ogikolereko ku lunaku olwo lwennyini insha Allah.
sijja kubeera nga nsukka kwawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wedde kati mmaliriza sikirabye. Seko nabuuziza nti bwemba ndi ku ddoozi y'eddagala nkole ntya okusiiba? Abuuziza bwemba ndi ku ddoozi y'eddagala akoze atya okusiiba? Omuntu yenna omulwadde takkirizibwa kusiiba. Kebe Ramadan. Naye ate akole ibada ezisigadde. Olwo olunaku asomere mu Qur'an. Abeere nga alina ibada endala z'akola. Naye ekyokusiiba kabe Ramadan tokkirizibwa kusiiba ng'oli muki? Ng'oli mulwadde. Era kate ozibulwa luno tebaluliwa. Kusaba busabi Allah akulindiikiriza omwaka okukola ki? Ogujja. Gujja. Barakallahu fika wa jazakallahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo